Temukkiriza muntu kuyingira nga tanaabye mu ngalo. Oluvannyuma lw'abakulembeze mu Kampala okuwa ekiragiro abasuubuzi abakolera ku luguudo lwa Kafumbe Mukasa essaawa mbala okulwamuka, abasuubuzi balaze okutya nti babasindika bandule mufunayo ebifo n'omugotteko okweyongera. Naye abantu abaliwo tebali bana oba basatu nti bagende munda. Olw'omugotteko goba wabweru tuguyingize munda. Ndaba nga bongera okusaasaanya ekirwadde. Tubaye tusaba atugondezeemuko. Kubanga gye batusindika tewaliwo. Newankubadde abasuubuzi beemulugunyizza omubaka wa pulezidenti mu Kampala Hudu Hussein abawadde essaawa 24 zokka okubamuka oluguudo luno n'abalagira bagende mu katale ka Usaafi oba akasente bali ku ddembe kubanga wakyaliyo emidaala ebasobola okukolera nga babawaza okusaasaanya akawuka ka coronavirus. Nti omugotteko gw'abantu wano Kafumbe Mukasa guyitiridde wano, muveewo mugende mu Usaafi, abamu mukwatagane n'obukulembeze obw'owino muyingiremu owino. Naye buli we mujjula wano obulwadde bweyongera okusaasaana. Hudu okwogera bino abadde alambula abasuubuzi embeera gye bakoleramu okulaba beetuuka n'ebiragiro ebyasibwawo okutangira ekirwadde kimunaabyamungalya kya COVID-19 ne babigobererwa. N'okubasaba nti bumasiki bwammwe temubuggyako, n'okubajjukiza nti mulina okunaaba mu ngalo buli kaseera. Awadde abasuubuzi mu katale ka ssente bali ku ddembe obuyinza okwekolera ku muntu yenna bwe balaba nga tayambadde masiki kubanga ye mulabe w'eggwanga asookera ddala. Okubasaba nti bw'obeera n'omuntu akuli okumpi nga tayambadde masiki, njagala omwekolereko omulimo. Kino ekintu twede twakyagala dda nti abantu b'ebweru bo baleeta omugotteko mungi tebalina we banaaba ate nga munda oba oyingira onaaba. Oluvannyuma Hudu ayolekedde ekikuubo gye bamenya mbudaala obadde ku mbalaza z'amaduuka n'alabula abasuubuzi obutaddamu kukkiriza omutembeeyi kubanga bajja kuddamu okudobonkanya ekitundu. Message gye mbawa, tukwatire wamu, tumenteininge kino ekiriwo, tetukkiriza mugotteko gw'abantu wano. Ebyongo bitadde ku bbali RCC w'Ennakawa Anderson Bulola nga lw'omu ne Meeya Paul Mugambe batongozza akakiiko ka bodaboda bagenda okuyambako mu banyoomola ebiragiro ebyassibwawo minisitule y'ebyobulamu n'omukulembeze w'eggwanga okutangira okusaasana kw'akawuka ka coronavirus. Omukolo gw'okukatongoza gukoleddwa mu kibangirizi Naggulu okuliraana ekitebe kya division y'e Nakawa era oluvannyuma lw'okutongozebwa Meeya Mugambe ayogeddeko eri bannamawulire n'ategeeza ng'omuwendo gw'abalwadde n'abantu abafudde COVID-19 gweyongedde nga yemukunza nga lwaki basazeewo okuyita mu babodaboda okubayambako. Nga wiiki ewedde yokka tufiiriddwa abantu abawera 15 mu wiiki emu. Mu muluka gw'emutungo gwokka tufiiriddwa abantu abawera 8. Ategeeza nti nga abakulembeze bakola butawera okulaba ng'ebifo ebyenkizo omuli obutale n'awala bakuŋŋaanira abantu bakwazisa amateeka era ng'eddagala bwe lituuka bakutandikira mu butale okusobola okulaba nga batasobola mu abantu abakolerayo n'asaba ababodaboda abaweereddwa omulimu guno obutakozesa bubi buyinza nga bakuba abantu emiggo. Temukuba bannammwe emiggo, temubasiba, mukikole mu mukwano. Tufuba okulaba nga tetukozesa maanyi mangi naye nga tukozesa okuwabulagana oba gye wandiyise engagement. RCC Bulola annyonnyodde ku nsonga ez'enjawulo ezibaliriza okuyingiza ababodaboda mulimu guno. Kubanga owa bodaboda ajja kuwulira nnyo wa bodaboda munne. N'owa ababodaboda abatongozeddwa baweza okukola ennyo ne balabula bannabo banaakwatibwa nga tebateeka biragiro ebya COVID-19 mu nkola. Babodaboda banange mbakuutira togezaako kwetantala kuvuga nga tolina masiki. Terakaya ne Joel Mukeera be bakusakidde eggulire lino Lwabukedde TV.